Essula 10. Emmeeme yange ennyiye obulamu bwange, n'afukumula okwemulugunya kwange, n'ayogeza kkabyo lya mmeeme yange, n'agamba Katonda nti, tonsalira musango okunsinga, ntegeeza ky'ova owakana nange. Okiyita kirungi ggwe okujooga, okunyooma omulimu gw'engalo zo, n'oyakira okuteesa kw'ababi? Olina amaaso ag'omubiri, oba ggwe olaba ng'abantu bwe balaba? Ennaku zo ziringa ng'ennaku ez'abantu, oba emyaka gyo ng'ennaku ez'abantu? N'okubuuza n'obuuza obutali butuukirivu bwange, n'onoonya okwonoona kwange, newakubadde ng'omanyi nga siri mubi, so tewali ayinza okuwonya mu mukono gwo? Emikono gyo gye gyammumba, gye gyankola, wamu eruuyi n'eruuyi, naye onzikiriza. Nkwegayiridde, jjukira nga wammumba ng'ettaka, era olinziza na temunfuufu. Tonzituludde ng'amata, n'onkwasa ng'amata amakalu. Wannyambaza eddiba n'omubiri, era wangatta wamu n'amagumba n'ebinywa. Wampa obulamu n'okuganja, n'okuggyako gye ndi kwe kwakuuma omwoyo gwange. Era naye wakisa ebyo mu mutima gwo, manyi ng'ekyo kiri naawe. Bwe nnyonoona, kale oneetegereza, so tolinziyako obutali butuukirivu bwange. Bwe mba omubi nga zinsanze, era bwe mba omutuukirivu, era naye siriyimusa mutwe gwange, nga nswazibwa nnyo era nga ntunuulya ennaku ze ndaba. Era omutwe gwange bwe gwegulumiza, onjigganya ng'empologoma, era nate weeraga ow'ekitalo gye ndi. Okomyawo buggya abajulirwa abo eri nze, n'onnyongerako okunyiiga kwo, ebikyukakyuka n'obulwa biri nange. Kale kiki ekyakunziyisa mu lubuto? Nanditadde omukka, so tewandibaddewo liiso eryandindabye. Nandibadde ng'atabangawo, nandisituliddwa okuva mu lubuto okuntwala mu ntaana. Ennaku zange si ntono, kale lekeraawo, ondeke nsanyusibweko katono, nga sinnagenda eyo gye siivenga kukomawo, y'ensi ey'ekizikiza n'ey'ekisiikiriza eky'okufa. Ensi ey'ekizikiza ekikutte ng'ekizikiza kyennyini bwe kiri, ensi ey'ekisiikiriza ekyokufa awatali kuteekateeka, era omusana gwayo gulinga ng'ekizikiza.